Leero abakungu okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte United Nations bakyaddeko ku kkolero ly'amaganjo Grain Millers emaganjo okugezaako okugeraageranya enkola y'amakolero ga kuno n'agebweru w'eggwanga. Omutandisi w'amaganjo Grain Millers Benoni Lujja yasoose okubattolera ebimu ku bisoomoozo bye bayitamu nga bannamakolero ba kuno omuli n'ebbula ly'ensimbi. Uganda nsingazi ettaka ddungi once helped with nga teddemu ko bugimusa amazzi malungi tusobola okwerimira singa tuyambibwako ne tukendeza ne kakumbi kano ne tukozesa ebyuma eby'omulembe era kyekireesa abakulu bano bonna balabye nga balowooza nti bwe tunakwatira wamu tuyinza okwefunira emmere eyaffe. Benoni Lujja atenderezza nnyo abakungu bano okuwaayo obudde bwabwe okumulambulako era bw'atu n'abalambuza ebimu ku byuma ebikuba obuwunga. Tuyinza okugamba okusala ku misolo naye yeegamba nti nze naakola ntya nange neetaaga okuyimirizaawo eggwanga neetaaga okubakolera enguudo kwe munaayisa ebintu neetaaga okusasula abasirikale abanaabo ba security naye terina nnyo kyeyinza tuyamba ku nsonga eyo okuggyako gavumenti kyeyinza otukolera etuleetera abantu ayinza okuba nga naye terina ssente zimala naye etuliizinga amataka ettaka irina. Mu kwogera kwe omukungu okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte United Nations Linda Thomas alaze obwennyamivu olw'engeri amakolero ga kuno gye gatambuzamu emirimu ejjudde okusoomoozebwa. I am here to look at food security, food insecurity issues. This certainly is a bright spot on that map. We know that food insecurity has been rising. If you look at the situation related to climate change. Linda yeeyamye okulaba ng'akwasizako amakolero ga kuno okusobola okutumbula ku mutindo gw'ebintu ebifulumizibwa kuno kiyambeko okukulaakulanya eggwanga. We all need to come together around the globe to start to work to address the food insecurity needs. We know that no child, no person should ever have to go to bed hungry. And it is all of our responsibilities across the globe to work to address those issues together. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.